Je twebereremu atuli ku live tunemuko kansibe ku mutwe munagamba omwana ayogera naffe nga yina afaanana nga Shana manyi muyina akajanja ba Uganda nizi in UAE ye nga temujja mujje twebereremu bambi. That's not. Do you want to touch? Come alive. Twebereremu. Chika twebereremu. Twebereremu. Mujje no tunyumye. Twebereremu. Naddala ba sisters. Abakola mu nyumba. Mujje twebereremu. Tukuwa na music. Nate kuli n'omwajja muli bishi. Uganda is abroad. Hey. Tag a friend. Call a friend. Hello. Hello bamikwano mujje twebereremu tuyo. Naddala ba sisters abakola mu nyumba. Twebereremu bambi. Badde ndi bagamba ba sisters muli bameka abaliko. Oba network yange eri clear mungambe tutandike okwogera. I don't know oba ndi kumulamu. Nze mbadde ngamba ba sisters abali mu nyumba. I know bintu biba bizibu nnyo naye kyembadde njagala okwogerako nti bambi twebereremu kuba we all come to work and then twagala sente naye abantu abamu mujja don't mind about my sports. Abantu abamu mujja mu like mujja mugundi tujje no kucheyo notuka kuchongoze kola sente nga bwozzo kola sente ne munno oyagala ku inviting oyogere ku kisinaleta mulamu mukwano oyagala kuyogera ki okay mbadde ndi kugamba kale kankuyita otubuuzeeko then omalodde mbadde ndi bagamba abantu abamu tujja ku kyeyo tuba tuzze kola sente ne munno abazze kola sente naddala abali mu bimba anyway oyinza obba n'obanga toli muyumba nenga okola wantu wala naye kyembagamba twebereremu how kansokera ab'omu nyumba kuba nange gyendimu ab'omu nyumba mutuuka mu nyumba gw'oli mukadde bakuleetedde omupya ne bwabeera nga si Munnayuganda ne wabeera nga muki as long as gwe kasobera ng'oli mukadde bambi try to behave mulagirire kulokuba madamu wa kutrustinga jukira obeera omukadde babeera bakutrustinga kulokuba madamu wa kutrustinga gwe n'osalawo kukola ki okuchunya munno n'omuchunya n'omulopaana akoze kino n'olopaana ongera n'olopa ng'olowooza oyo omukyala first of all gambagambe bano abantu balina mikwano asobola onyumya naawe tudde naye nga si mukwano gwo asobola oseka naawe leero enja ate
kati sokulo okuba omukyala abadde ayumyako naawe ayogeza buli kimu agamba gwe biki naye nokinalira ku munno n'omuyisa mu bubi n'omulemesa abamu balemesa bannaabwe ne babaloopa ne babawayiriza ne baddayo wa ewaabwe naye nga so wajja kukola naye aba yajja kukola kati lwaki oba omulemesa gwe Aisha nkulaba kati lwaki oba omulemesa munno bannange this is so it's unfair oli nojja kati like lekambawe no example kati like waneeno nze I'm here like 1.5 years never akandetera before nga nkyali mpya waliwo omulala eyagenda yali Munnakenya Munnakenya bakyusa abantu ndowooza oba baalinga bameka naye nga ajja kulwokuba ye gwe baali baagala ng'aluddewo ng'ono akola kakasanga kati ono takola jjukira ate abakyala abo banene abantu kasita oloopa munno omusango gumu yalowooza everyday you do it n'abeera ng'ali awo ne batandika okuyomba bambi n'akoowa naye nga so we are like sisters bombeera mu nnyumba ne mukwatagana ne mubeera nga ba sisters bannange ekyo kiyinza okugenda kweganemu waliwo eki I don't know how I can call it naye bwe mukwatagana mulaba nga mulaba nga emirimu gidduka n'emyezi ziyinza okudduka ne beba bavuma ne beba bakola bekikuba bano abantu bayomba naye ebyo byonna twebereremu sooka otunuulire ovudde engeri gye wajjamu okukola wajja n'okola ng'oyagala ssente erembera gwolowooza munno yajja kusiika binyomo kussa kivulu naye yajja kukola so waliwo ate n'abamu nga nabo balina empisa embi nekajja ate nga keefuleeko empisa embi I just tell you mulekere Katonda kati ng'era waliwo omuwala waneeno omu yekka gwe baali bankyusirizaako yansangawo nga ndiwo naye ng'alina empisa embi ne mugamba mukwano tulina okukwatagana bannange tolina bana abantu we just here tuli bagenyi ffenna tugenda kudda ne bw'oba kulw'okuba oli muki oli mu Filipino ogenda kumalawo ebbanga ddene ne bw'onoomalawo ebbanga tebasobola kuwaana obutuuze era ojja kukola emyaka n'egina 10 ojja kuddayo ewammwe so nange tuli wano tuli bagenyi try to behave nalowooza mbu oba muli nalowooza nti oba biki nga omanyi bweyisa bwekola ki bwena bwegira bukinze nange nenkaleka nekeyisa ebyako nenkola byange omanyi nze enkola byange nenkola bya naye wante mbagenda olaba ebintu byo ne bakola ki ne bamuzaayo nga balaba alina empisa embi kuba nze amuhize bw'obeera ng'oli ize ne Katonda akiraba ne Katonda akyanagamba ono omuntu ali ize so bamikwano twebereremu. Hi, I see everyone who is watching bambi omulamu omulala gwe mbadde ngenda kwogera ku mulamu aki nina n'emiramwa mingi naddala abakola mu nnyumba. Another one. Ani ayagala okunjoyininga just send a request nkuyite tunyumyemu. Nabagereka Suzani obadde ngamba mazeyo bbanga ki watching from Horn of Africa. Nze mazeyo no mwaka gumu n'emyezi esatu. Naye bano abantu okuba kwegamba contract y'okwanguyira ekisooka olina okumanya ki ekyakuleeta. Olina okumanya ekyakuleeta. Kasita omanya ekyakuleeta awo nkukakasa ne bano abantu kwegamba bano abantu osobola bategera oli tayinza kunnyonnyola bano abantu n'obategera naye nga gwe engeri gy'obeera namu engeri gy'osobola okukola ki. Who is this one telling me to use English? Come on! I'm a Ugandan. Why should I use English? No. Kati banene abantu oli tayinza kunnyonnyola nti oba okola bwoti n'okola ekintu kyenyinza okugamba kiri kimu banene abantu kyolina bakola just silence. Bugumiikiriza
nakusirika ne kati gwe bw'ogamba nti nno banyonyole bino biki wallahi togenda sobola n'ekirala ab'omu nnyumba stop bino okuba olina gurupu ofunye ekizibu ogenze mu bannange ono omukyala yanyiziza sima yakoze bwe bati ono omukyala ankola bwati. My friend, your friends bagenda kugamba weekyange stop okola emirimu okole biki bagambe nze nzirayo njagala kuddayo biki. My friend, ogenda kudda ogenda beerogu bwe wali ojja sisuubira nti olina gwe weebuuzaako nti njagala kujjawa, sisuubira nti weebuuzaako mbu no sinnakugamba nti maze emyezi 3 nkugambye 1 year omwaka gumu n'emyezi 3 bagenda kugamba nti who wants to join me. No, olaba Aisha nga lwaki sikozesa luzungu wamma sijja dukozesa. You want to join me where? Oyagala kunjoyininga wa on live or eno gyenkola? Olaba mbadde nkyabagamba nti bwewali ng'ojja tolina n'omu gwe wabuuzaako mbusimanya okole ki ojje ku kyeyo naye otuuse eno kulwokuba mbu biki ogenza mu gurupu instead of focusing on your work ogenda mu gurupu biseera n'ogenda ku WhatsApp n'ogenda gurupu bannange nafunye ekizibu bwekiti bannange nina ekizibu bwekiti mumpe ku magezi nkole nti kati no bosi ono omwegiriza kankubuulire abantu abaana bano tugumira ebizibu oli nga atandise kunnyonnyola kizibu kiri mu nnyumba ate ennyumba zonna zifaanagana. Kye nnina okugamba gwe kasobera n'empisa omukyala ne wakuvuma asobola okuvuma n'avuma ne waliwo ekintu kyotayinza kukola ki ekintu kyotayinza kugumiikiriza naawe n'okambuwalamu okaakolumu. Sigamba nti bunaku waliwo ekintu kugamba n'abantu baagala nnyo okutwaliza okugamba nti nobaffe tuli basiru. Tujja kuddayo babiri and Farida tujja kuddayo babiri mukwano baagala nnyo okulaba nti bo be basinga so olina ekintu ekyo n'okireko n'agamba n'obyesonyiwa so like abamu bwemuba nga mulina wanene amasimu amagezi genyiza obba waako asobola okugenda n'ayomba n'akuyombesa n'akola biki bw'aba akuyombesereza eri munda kam da kusimuyo ebyo toddamu nabirowoozaako nti oba omukyala nnyumbe kuba ojja kwesitressinga okyalowooza kino mbw akuyombesezza dakiika 2 akubye akasimu akuyise naera naddamu okuyombesa ogenda beera onyize pakadi ogenda wulubala feesi ogenda yiwa embalabe wenna ogenda kerenuko buviri busenyuke ku mutwe kubanga olowooza fine ajja kule omanye nti ekyo kigenze ayombye olina dinda kirala bwoba you have your friends oba olina music genda kusimu yodda ku music ekugamba ebyo byejjako toddamu kulowooza nnyo kijja kwangwira ekyeyo kinene okuggwako amangu. By the way nze nali ndowooza nnyo nga mpulira kuba saagala muntu kunvuma omuntu bwanvuma oba nangira mpulira obusungu era nze wanene omukyala wanvuma wobeera sometimes wembeera nga njagala oba nkola ntya naye ate amanya kubanga nsirika nembeera nga simuddamu n'akuyita n'ogenda n'okola kyokola naye nga takoze eki naye nga simuddamu nga nsirise busirisi just omutunuulira butunuulizi so mulekeraawo okugira amagezi mbu nsimanya ngenda Shakina osekaki kati Shakina osekaki busimanya kangendeke wa mukwano gwange ambuulire bino ebizibu by'ekiti bwe yali ajja tolina n'omu gwe wagamba nti nzija ku kyeyo. I'm outside. What's the problem? Yeah. If made the lady, I also hate someone abusing me for nothing, but I learned to be silent in the... Yeah, but mikwano tulina oyiga okubeera nga tuli bakkakkamu. Tulina okuyiga okubeera nga tuli bakkakkamu. Si gu mulimu gwokka by the way, lwakuba
chovala baba Kadaama badde wanene no baba Kadaama baba Kadaama baba ki banange mutuswaza waliwo baba Kadaama fenna sibwe tuli nayo nosanga oli Kadaama nana nagira bane try to look good you know ate ne bana abantu fine sometimes baba tebagala olabike but they try to olabikeko bulungi nayo nosanga Kadaama yenana kwegamba na posting ebintu ebitali you know gamba banange kikino ate bayire ne bana abantu engeri gye weeyisaamu gyagenda okumanyira sometimes kale bayinza okumanyira nga bomanyi bowe bato bamanyira naate engeri gye weeyisaamu omuntu bw'obeera nga buli kiseera weesinisisa ebinyo nobyesinisa bwonna weesinisiza ayogedde kati nosinika banange agenda kumanyira try to focus on your work kwegamba okedde ku makyani ngenda kulongoosa kukola mirimu gyange omukyala mpisa engikoze giwedde oba olina mikwano gyo genda ku simu yo otandika okuchatinga n'ebyo byodda nosinika n'obafula mikwano gyo bana abantu si mikwano gyo one time bagenda kukugire zisimanyi nakumanya anyway how are you tuve ku nnaku y'ogundi who wants to join me njagala bba waayo waneeno ka music Jobirende mukwano Sharifa Ratha yes Kadaama of course even me sigama nti naye Kadaama that is something who is this chemical wasinga mukwana ebizigo bye neesiiga if you don't change English I will shut up you go neesiiga ebizigo bye na I go the car is there bamikwana tubadde tukyanyuma naye ngenda vaako okwo I think I will come back later yeah okay sijja genda bagenda tomorrow mbadde nkyabagamba mbadde ku topic kyemunzikiza waliwo omwana abadde ngamba bwensiiga bizigo ki Vaseline ne Johnson oil Vaseline and Johnson oil byeneesiiga Vaseline ono wa bulijjo era gwe babeera nenteekamu Vaseline oil nembitabula bwenti neneesiiga omubiri gwonna si bizibu nnyo oyo akipingako okubeera ng'oshininga engalo tezigetinga dry tekubeerako nkanyanya pazi kumwanikawo kali kugrosi akalabika obulungi nga wolitegeera ani wamma baby girl gwe asinga teyo kusinika manyo temuddemu ebyo byakusinikiriza binnyo ono bw'osinikiriza ebinnya alowooza oba asobola okumanya nakugamba ekintu imagine obusinikiriza cyangwa nkoleko ku masaagi tolina byakukola ogwo mulimu ogw'okukola masaagi no don't do it temusinika binnyo naye no what gwemanya kyolina okukola focus nti nina okulongoosa ennyumba nina okukola st byonna byolina okukola so toddawo okugamba mbu ate bino webityo thanks bambi mujje mumbuuzi ki ekirala kyemwagala tunyumyemu anyone ng'oyagala kunjoyininga mujje tunjoyininge bannange tunyumyemu thanks for watching me Benyabo, let's chat together. Of course we are chatting kati lumago let's chat together. Yeah, of course we are chatting. You send a request olaba ogenda waliwo akantu awo otapinga ku request
nenkuyita lumago. Anyone wants to join me, you can send a request to Nyumyemu. Lukaya, thank you. To wake up. Mumbawa muziki mulinde mukedda kiika ndi wano ndigunoonya muziki kigwe mugwagala ndigunoonya anytime ngenda gubawo. Which country are you? I'm in UAE. The country is UAE. Nzenyiza ogagere agagere buli luno nzenyiza omanyi bamanyi wabula bano abantu bituma ne babeeranga endungu egugu bo batuma naye mukwano ekyo kyekyakuleeta wajja kukola ate era wajja omanyi nti omulimu gwogenda okukola gwa nnyumba. Ennyumba nawe bw'obeera ewaka ng'olinawo akaana okatuma, so byolina obigumira. Ayinze najja ekigenda mu maaso. We are just sharing, tugezaako okusharinga some evidence okusobola okukola ki okusobola okumalaku contract yaffe amangu nga tetukoze eki. I call you Nabagereka mubavume nnyo. Ani abavuma? No, bano abantu olina bavuma temubavuma. Ate baire bano abantu bakyusiza nnyo obulamu bwaffe lwakuba abantu abamu mubeeraawo ne muga imagine okimanyi abantu abamu wajja wano nga temumanyi na smartphones, temumanyi nti mulikwata ku smartphones naye ne mudda wano mugenda bannange biki bannaye. You should try to appreciate. Njagala mumbuulire Uganda ani ayinza okuwa omulimu nga gukuwa kale okutandika ku $5,000 nga just okola mirimu gyawaka fine, mirimu mingi. Naye Uganda oyoza toy, oyoza engoye z'abaana, okola biki, ofumba, kale fine obeerako some freedom. Naye $4,000 banne, you should try to appreciate. Siri bavuma sirina n'omu gwe nvuma bamikwano, sirina n'omu gwe nvuma. Madde ndi wano nga ndaba ono ne munda mbadde nsiriikiridde. Ne mulaba mbadde nsiriikiridde wabaddewo wane naayitawo omukyala abadde agenda wabweru ate ntudde wano ku mulyango kwennyini. Kati kyova mbadde nsiriikiridde kati tutandike. Now free mbadde nsiriikiridde nga ndi wano eno neekola ki saagala ndabe nti ndi kwogera naye. Your skin is looking nice and seeing baby. Yeah, muyina kwesiiga kati bw'obeera nga osobola okugenda bweru nga bakukkiriza ogendako oba osobola otuma. Waliwo abalina nga skin erimu rashes osobola okugula ku gundi. Waliwo scrub bagiyita si anyway ngyerabidde nogyeerabira naye ngyerabidde. Thanks naye okikola otya ku mbalabe. Anti sometimes kambabuulire bw'obanga wava Uganda nga tolina mbalabe nojje n'embalabe nezikubeera stress bweweeteekako nnyo stress embalabe zigenda kujja. Ate n'ekirala try okulya cucumber, okulya salads, cucumber
n'ebizigo mulekera okwesiga bino cream bye baba bakula kuba ebizigo biwunya bulungi ne mwesiga no nze nesiga Vaseline nenteekamu Johnson oil munda nesiga omubiri gwonna byokka bye nesiga okujjako sometimes nteekamuko neno mask eya black nteekamu ne mask eya black yeah one like two times in a month like that nenga ebizigo bye nesiga everyday Vaseline mulekerawo okukola ki oyagala nkuyite bannange Nabagereka Susan bambi ngenda kukuyita Nabagereka Susan requested broadcast Nabagereka Susan ngenda kukuyita mukwano don't worry kankuyite mukwano Nabagereka nno mbadde nno ogamba mbi friend request to nga sikulaba wojja Nabagereka Susan ndi kuno okuyita naye oli wanga tojja nga tojja request to be to join your broadcast you can add them at a point you will receive an invitation to join broadcast connection failed waliwo gwempise waneno connection ye egize Natasha prove your connection banaita mwina connection Natasha damo sindike la Nabagereka damo sindike bambi request eyo damo sindike kati weerabidde scrub Nabono nedda scrub sijerabidde scrub fine njerabye anti mumbuuza nga sigwe mulama gwe nazze okukozesa kanjiramba wa ku muziki wano by the way waliwo wanene akayimba ka French n'akayimba kanyuma bakayita kanchwa scrub bagiyita njerabidde go ge mazima kikulu bya bbeeyi ekintu ekya bbeeyi omanyi nedda bambi kyokka bambi sigamba nti noba bya bbeeyi naye ddamu osindike mukwano friend request nabakya prove why is he telling me connection failed you prove your friend nakachwa try to sharing your live video with friends bring Natasha on camera you will receive an invitation card wallahi biganye connection failed bingamba connection failed simanyi lwaki kanchwa waliwo wanene akayimba kenjagala obbakubira mba naakayimba kano kalungi wanji wamma siwulidde bye nedda si bya bbeeyi mbadde mbasudiya si bya bbeeyi bane kana kayimba kanyumira katuwo oli ludda awatuufu ndi
ndi mu UAE Al-Ain omanyi Al-Ain Al-Masaudi oba mbaleetera binene ebizigo naye badde njaga baleetera ku binene ebintu bye mwagala. Ladies first. No, ladies first when the bridge is safe. Ogamba mu ladies first. Kati mtwainga nga muli ku lyato ng'eryato ligwayo nga bali abagwa mu lyato agamba ladies first. Mama asobola okusika ssebo eryato mpozi nga munange simanyi zina network yange teri clear. Right now the point nagivuddeko kubanga mumbuzaabuza nabadde njoge ndi ku mulamwa ne muŋŋamba musima mwagala music buli omu nga ŋŋamba kine ng'omulamwa gwe nabaddeko abadde ŋŋamba twebereremu ku mirimu gye tugenda okukola. Anyway mbabuuzizzaako kamala ovaawo. Mbadde mbagamba okukipinga stress eyo nga Wanero, I don't know that owandise nno olugundi nze simanyi banekana akayimba kalungi bakeyita kanshwa bwekiri mwejje kwa stress how kati omulaba buli wobeera ne stress fesi egenda wubala buli kiseera olowooza jukira oba olina ebizibu ebya Uganda olina ebizibu ebirala juka niba n'abantu nabo bagenda kugamba ebizibu byabwe bikuleeta stress. Tolina kwestressinga omuntu ogenze eri jukira bano abantu bayomba akalimu n'akatalimu bwagenda eri n'akuyombesa biki bisigaleeyo. When you come back in your room oba tolina room oba nga olina funa ekintu ky'omanyi kikusanyusa oba music ng'oddaawo oba kukola ki ng'onyumya n'abantu toddaawo ate n'ogenda n'okuba omukyala akunyiza n'ogenda n'otypingira mu friend oba nange ono omukyala biki bannange ebintu bigenda kumalako stress kubanga oli buli omu agenda kuwa magezi ge. Kola bwoti bagambe saagala abagambe bakuze ogenda kudda Uganda ogenda beerayo bwogu genda Uganda nga tewali ne bw'omugamba bannange mperezaayo nno oba omitwalo weegiti nyongereze kuzijja bannange agenda batasobola. Ky'oba olina okumanya tulina groups era naawe obeera ne groups ne group gikozese kwemalako stress ate si kuteeka mu bizibu byo kwemalako stress n'ojja eri ekizibu kyate n'okireeta mu biki ebigenda kwongera kuleetera nnaku kubanga oli agenda kugamba ne wabeera ng'ali munaku nenga bannange nze bankolewe bati nze munange ewange balungi owange akola bwekityo ate abaana balimba bane n'ogamba yenze nnalyaki byonna byonna ebikuteekako stress. Nze seteekako stress munnange. Zarwango Flavia hey kati gwe okikola otya nze stress naye embalabe nnyingi buba sirina bizibu. Olaba kati embalabe ng'ezo ziba nyangu ogenda kyoba olina okola bannanga bali mu kibu mulekerawo ebizigo ebyo binene bya cream ebizigo bya kukiringa ne shampoo oyo shampoo gwe munaaba akutula enviiri ekikulu sometime twagala nnyo ebyebbeeyi kulw'okuba wava eri Uganda enviiri zo waliyo zinaabisaamu ki kale fayini waliwo n'abisa waliwo oli shampoo naye no wabeerayo gula egundi ejji olaba eri ejji n'olikuba we bati ng'oggyemu eyo yooko n'okuba we bati n'osiga mu bizigo byoti ye nalina sabbuuni gw'onaaba n'omunaabisa mu nviiri nga naye oba si kyekyo osooka singamu olive oil
ne olive oil akola bulungi naye mwesibye ku shampoo agenda kutula enviiri zonna togenda sigaza kulwokuba twagala enviiri ezibunyako oba Uganda muba mwalimu n'abamu biki kiringa n'ebizigo Uganda wavayo weesiga kale oba bizigo birala eno ebizigo byonna byewavayo neweesiga ojja eno kulwokuba waliwo ekizigo kiri kibunya bulungi kiri kikola kiti naawe obyemesi feesi egenda kufa nze sijja balimba nesiiga Vaseline nenteekamu Johnson oil ono Vaseline yennyini kubanga oyo Vaseline akumuwa olususulo nga luli soft lulayitinga nga terumogoka byonna byo nga wemajjukira tukwata nnyo mu mazzi oyoza bw'omala okwoza n'opulayingako oba olabika bulungi embalabe ekika embalabe zo bambi embalabe zo nnyingi oba kiki ne try to use Vaseline okozesa ekizigo kimu try to use Vaseline oteekemu ne Johnson oil obyesiga mu face byokka omubiri gwonna connection yange mukwano egaanye okuinvitinga abantu bambi mwebale kuwachinga I'm gonna sign out mwebale kuwachinga nange nisiiga Vaseline obutuka mu ngeri ki kati n'ekirala n'abalina pimples osobola oteeka Johnson powder ng'ogenda kwebaka nobeera ng'ogenda kwebaka n'okubira bwoti powder ng'ogenda kwebaka n'okenda ku makya n'omunaabamu tuddayo eka Flavia mpazi Flavia gwoddayo nange nze nzireyo mu gwa mwenda njabba ekyeyo nkimazeeko kijabba kiweddeko kino kijabba kiweddeko naye nange neesiga naye change that language please there Orak Michelle lwaki oyagala nkyuse gw'oli omu wekka munnanga ayagala nkyuse olulimi abangi betegeera naye nga bambi mwebale kuwachinga I'm gonna sign out thank you so much mwebale kuwachinga ngenda baviira sikini yange yonna eyubuka kinodda okwo kuyubuka Vaseline engalo oba Vaseline you know Vaseline I don't know what Vaseline yennyini noteekamu n'oyo oil buli wamala okwoza engoye sometimes abamu mukwata mu Clorox nga temulina gloves buli wamala okwoza engoye oba okwoza ebintu kale okwata mu mazzi gonna ate right now tuli mugundi mu winter bw'omala oluba okumala bwoti ng'omaze ng'osiigako ng'osiigako oyo Vaseline ku ngalo zo n'ebigere mutwayinga obikipinga mugundi muleme kujja nkyakya bananga ndaba abaana balina enkyakya ekigere nge kyonna nakuleza ekinga kyonna kiyina enkyakya bannange ebigere mubisigeko ne bwaba oyo Vaseline oyambala stocks wonna wobeera oyambala stocks ne sapatu ze tewali agenda kugoba mu stocks n'abaana ebikigere kyonna nekibeera n'enkyakya ng'osobola n'oyubula stocks bannange twebeereremu bamikwano September Jackie nawe esimu bagiyita bate gy'okozesa thanks baby for your time nkwano mwebale kugira esimu gyenkozesa September baby nzirayo mu September simana naawe nange nzirayo mu September nkyeyo nkibeere nga nkimanyi esimu bagiyita bate gy'okozesa esimu nkozesa S6 Edge Samsung S6 Edge nenga nina be waliwo n'endala J7 nina n'endala J7 nenga nazo nzikozesa thanks baby for your time Zarwangu Flavia thanks webale mukwano kusima what is the name of that phone this phone is S6 Edge gyenkozesa S6 Edge
Kosa X6 age kyogereko baby ekyakyaho on oh mama March. By the way nali wakugenda mugundi. Nali wagenda mu Gwakutaano. Naye nakyusa kati so nina kugenda kyogereko enkyakya zisusse. Bannange lwaki mubeera n'enkyakya? Bannange mweggyeko enkyakya. Enkyakya zisobola okugenda bulungi nnyo. Mubeere mu stocks temujjaamu stocks. Ekigere kibeera soft. Olukera ku makya nona bagula stocks zo n'osiga vaseline bote oba ogenda kwebaka. Lwakuba nze bwe sisobola kwebaka mu stocks. Naye osobola okubeera bulungi nnyo mugundizo mu stocks zo n'okola emirimu. Tewali agenda kugaana. N'okola emirimu gyo ng'oli mu stocks. Tewali agenda kugova mu stocks. Bannange mwegobeeko enkyakya. Omuntu n'obeera n'enkyakya ng'oyinza okugamba oba kiki. Kitu anbebe. Kyogereko enkyakya. What is the name of the phone? And a simu Samsung S6 Edge. 6 Edge. Gyenkozesa bamikwano. Bannange mundeetereyo ku mboozi endala. Muleeteyo ku mboozi endala. Mbadde mbateerako music naye kyeka temuli interested kuba sirala n'omu aŋŋambako mbu music w'omulungi. Sirala n'omu aleeta ku music ate sobola zina. Yeah. Embalabe muyina okay kati bw'obanga osobola okugenda wabweru. Bw'obanga osobola okugenda wabweru nga basobola okukkiriza mwabasobola osobola okugenda ku gundi kati kambalagirire waliwo ng'osobola okugenda wabweru genda ku pharmacy osabe medicine tea akaba ka liquid medicine tea onaaba bulungi face yo n'okateeka bw'obati. Naye oba tosobola kugenda wabweru mbagambye ekintu kyoyinza okukozesa vaseline ekizigo ekivaseline ne oba osobola okukozesa lemon ne bicarbonate ne baking soda noteekamu lemon. Naye oyo baking soda tolina kukuuta nnyo olina teekamu n'okuuta mpolampola abeera nga scrub n'olindako like 5 minutes n'obinaabamu. Bw'obanga tosobola kugenda bweru abamu naye tebakkiriza fuluma oba abamu babeera bafulumye babagamba mbu nno mukole biki. Kati so oba osobola okukozesa eyo embalabe ne zibeera nga zigenda ne sports. Embalabe bannange embalabe kyo kika. Naye kati bw'oba osobola okugenda bweru osobola okugula ka medicine tea. Bakayita medicine tea kabeerawo kacupa we kati gwe ogenda bugenzi mu pharmacy n'ogamba njaga ka medicine tea ne bakakuwa. Sports waliwo akala bakayita different ka tube ne tebyerusa temutya tebyerusa osigala ku kalayo naye buli yawali sports kaba kagenda mu bwangu. Yeah. Baby okikola otya okuguma mukwano okuguma ngeje nakyo first of all kasomanya ekyakuleeta nomanya kye ekyakuleeta. Bw'obanga wajja ng'oyagala kukola competition n'omuntu gw'alako eno bijja kulema. Naye bw'obanga wajja ng'omanyi ozze kukola ng'olina ebizibu byo nga ggwe ng'olina ebirooto byo ate kamagambo ekintu a winner never quit but a losers always quit. Ekinewe kiba ate kye mulina okumanya tewali kintu ky'ogenda kufuna nga tomaze kustrugglinga. Kyoyina omanya kyoyitamu leero enkya eyo situation yonnyini gy'oyitamu manya bwe bujulizi bwo obw'enkya. Kati so manya ekyakuleeta obugumiikiriza kugamba n'obeerawo nga teweteekako stress. Bano abantu fine bacunya ne bavuma ne bakola biki bw'oba olina essimu yo nga mukama yakukkiriza ne bakukkiriza essimu ng'era oba ogikozesa. Sometime bw'oba omukyala akuyombeseza n'akola biki
fine nyigamu kaakolumu naate tosiba busungu obwo kwegamba n'omulaga nti onyiize toyogera biki ajja tuuka ekiseera ng'alaba oba naakusaasiramu. Nze bayirayo before nga naakatandika banne omukyala yali ayomba nga engeri gye nsirika ng'oba mpita mawaya ng'olumu alina erinnya lyampita sima baliyita bagaara ng'alina erinnya lyampita bwe lityo kugamba nga nina akantu ku mutwe olwokuba akugamba ekintu olumu naakuvuma nalabira ddala nga naye bannange kyakuvumidde tekiriimu naye n'omutunuulira butunuulizibwa oti nomala n'ogenda ate nadda enkya oba alina byayogera n'omudamu bulungi yagenda okulaba ekiseera ng'alabira ddala kirabika yeye mulalu n'abivaako nga tayomba kati buli kimu oba lwakuba ndudde kati so bwe mulina okubeera bw'obanga waakatandika ensheeyo ajja yomba jjukira bw'obanga waakatandika nga waakayingira mu nnyumba bajja bacunya bagenda kugamba kino bakugambe kiri okole kino olina keepinga akuyombeseza fine nyigamuuko akuvumye nyigamuuko ate bano abantu temulina batya give them respect bw'olaba nga ekintu kisusse nnyo waliwo ekintu ekitasaana olina okwogerako n'okugamba kati kino ki ate bw'oyogerako tofuuka mubi n'okambula eddoboozi nnyo biki oyogerako n'omugamba no haramu okitegeera kati bw'omala ng'oyogera ekintu ng'ekyo n'ovaawo bw'akuyita olunaku oludda toddamu lowooza binene ate bimwabadde kubanga bw'ona okipinga ng'ojjabba okyalowooza kino akuwere ajja ayombera ekirala buli kiseera onobeera mu sitwe kibananga omukazi ayomba ojja kogga ojja kukola ki kubeera so buli kimu kyakuira kireke nti kibadde awo kirekawo genda kusomya otandika ebirala genda ku mboozi ekusanyusa ne bino eno bu stress enkyakya use olive oil olive oil oyo naye akola naye mukipinge egundi olina okipinga ebigere by'omu socks olina okipinga wava muno nkulaba ne wompita natsi olina okipinga ebigere by'omu stocks bw'oba omera enkyakya abaana mubeera n'enkyakya bannange omukyala biswaza hey ava muno nkulabye enkyakya biswaza bannange ezo enkyakya olina bw'ozuukuka ku makya ng'omaze okunaaba siga ebigere by'okugundi vaseline sisuubira nti wali omuntu atalina vaseline bannange n'olive oil oyo obiteeka mu gundi n'obisiigamu n'okola ki n'oteeka mu stokisi ekigere kigenda bbayo nga kinyirira nga kirabika bulungi nange kwendi nsuubuga Janet Bridge cake la don't want I'm team you nange kwendi hey nansuubuga Jona hello how are you nkulaba mtimu you mumbuze ye ekirala tunyumye mbadde mbaterako music mugambo music tanyuma ndabira ddala nga ndaba temunziramu ku music wabula wano wentudde omusana gundi bubi gundi bubi naye ye mbadde ku mbozi mbadde bayirawe ani akugamba nti enkyakya ziri mu maani bayirawo ati kyogereko wallahi enkyakya zisinga mu maani ani ab'omaani bambi tetubavumye naye enkyakya kituufu si mu maani mokka naye n'abaana balina kale ab'omaani bambi enkyakya nyangu nnyo okuwona gwe kasoobera ate n'enkyakya kyemmanyi buba butanaaba oba abaana abamu temwagala kunaaba munaaba naye abamu temwagala kunaaba bannange temwagala kunaaba kyemuva mulaba enkyakya zibamerako mukuuta ekigere bayirawo ati kyogereko ab'omwana my husband tayagala kwogera nange ate he has my kids mpa ku magezi in Dubai
taagala kwogera naawe mukwano gundi gy'oŋŋambe your husband taagala kwogera ate ng'alina bw'aba abawa obuyambi tolinaayo ba anti bo tolina basenga abo olina basenga olina ba anti teri muntu yenna asobola omusajja mwesonyiwe bw'oba ogenze tumayo omuntu yenna asobola okugenda mpozi bw'abanga yawasa omukazi omulala naye tumayo omuntu yenna oba yenna azironga azi osobola okukola ofunawo ene connection n'oyogera n'abaana n'olaba ku baana bo kati omusajja waba tayogera naye mulemu esonyiwe gukasite ofunawo ene connection ng'osobola oyogera n'abaana n'olaba abaana bo bali batya abaana bo bali batya it's okay taagala kwogera naawe kyokka alina abaana kikyategeeza abawa obuyambi oba gw'obusindikayo bw'obanga gw'obusindika obuyambi nga taagala yogera naawe oyo mwesonyiwe tuddamu nasindika sente funa any connection funa anti wo oba mukwano gwo bw'abanga yawasa osobola ofuna ku mikwano gya bbaawo gyonna nga yawasa omukyalo omulala osobola ofuna mikwano gya bbaawo gyonna kubanga owatuukira obeera bbaawo oba oyina manyi ku mikwano gye mugambe akwega yagendayo wakati si oyogere n'abaana naye wabanga oyogera n'abaana ng'omusajja yatakwogera oyo mwesonyiwe oyo manya ekyo kigundi kimonde kiwutta ebyo gundi mbugingo yabyogera sinze bwe kiri oyo yawasa naye kasi ofuna ene connection ng'osobola oyogera n'abaana b'omukwano kigumire oyogere n'abaana bo manyi webuli ate bw'obeera ng'obadde gweoweereza sente stop it ojja kugwa n'eddalu nze nkubuulira medicine tea oba wammeka Denise celebs medicine tea it's only tea not tea like chai it's only tea medicine tea oyakuka medicine tea mu UAE kadira mu 25 dirham mwana gwe Ivan Mugerwa mwana gwe abadde 25 dirham only. Oh, dear, battery is now low. Oh, wow. Could go 5%. Anyway, let me say goodbye to thanks everyone for watching me. Battery anyway, I'm gonna miss you. I'll come back later. Not later, but in time. I promise to come back. Thank you. Thanks for watching. Love you all.